olwaleero eyeesimbyewo okuvuganya ku ntebe wa pulezidenti Kano Dr. Kizza Besigye asibye atalaga disitulikiti ya Agago mu mambuka ga Uganda. Bw'abadde ayogerako n'abantu ba Agago, Besigye asuubiza nga bw'agenda okutunda ennyonyi bwa pulezidenti ssente aziwa abaavu, kino nga kyakukolebwa amangu ddala nga yakalondebwa ku bwa pulezidenti. We must stop the wastage in government so that money comes to serve you. For example, Mr. Museveni bought an aeroplane which sits in Entebbe doing nothing, only waits for him when he wants to travel abroad. There is a pilot, there are engineers, there are people who serve food in the aeroplane, but they are all in their homes eating your money until Museveni wants to visit somebody abroad. That aeroplane will be on the market as soon as Museveni goes. We will sell it and bring money to serve the people. Besigye asabye abantu ba Agago tebageza ne balonda bannabyabufuzi abali b'enguzi era n'aweera nga bw'agenda okugoba ba RDC. Please don't elect corrupt people. Shine a torch on all candidates, put a torch and examine them for signs of corruption, all the candidates. The RDC gets a salary of 3 million, gets housing allowance of 2 million, gets a free vehicle. All this must go. Besigye atuuseko mu kifo ekimanyiddwa nga Opota ewattirwa abantu 28 mu lutalo lwa Konyi, n'ategeeza nti singa atuuka mu buyinza agenda kussawo okunoonyeza ku nfa y'abantu bano. To symbolically lay a wreath that we observe a minute's silence. Besigye yennyamidde olw'obwavu obuli mu bantu, n'ategeeza nga bw'agenda okubanaazaako ennaku gye balina. We now have a country of jobless citizens. Everybody has no job. Kano Dr. Kizza Besigye agamba nti amawanga nga Uganda amankuseere tegasaanye okujaajamya nsimbi. Asuubiza abantu ba Agago gy'abadde affeffetta obululu nti agenda kutunda ennyonyi bwa pulezidenti ssente aziwa abaavu. Jingo Francis, NTV, wano mu Agago District.